Okuva enteekateeka y'emyogalo yatongozebwa abantu bazze beegatta mu bibiina by'obwegassi okusobola okuganyula mu nteekateeka eno nga bongera ku bizinesi zaabwe n'abatalina okulaba ng'abaako bye batandikawo okugoba olunabero obwavu. Ab'omu luka gw'ensambi omuli abaliko obulemu, abakadde, abavubuka n'abakola obulimu obutonotono bakungaanidde ku kisaawe ky'ensambya okuwandiisibwa. Bassentebe b'ebitundu betwogeddeko n'abasanyukidde enkola eno kyokka ne basaba gavumenti okwongera amaanyi mu misomo kiyambe abantu okufunamu. Naye nga zaakuzaayo n'abantu abalala bazikole ki n'abantu abalala basobole okuzifuna. Naye emisomo egyo teginnagenda nnyo kugula, twagala abantu basome. Abakyala bagezezaako okujjumbira emisomo naye abaami tebatera kujjumbira misomo. Nekaba akakadde kamu oba bubiri sobola okuteekateeka omudaala gwange bulungi nentekawo kino ne stocking ebintu mu budde. Babegatta mu kibiina ky'abalimi ekya Nakifuma Constituency Producers Sacco basisinkanye mutabamiruka wa Sacco yaabwe atudde ku ssomero lya Nakifuma Church of Uganda ne bawula gavumenti eyongera abalimi ku nsimbi okugyayo obulungi omulama gw'emyoga. Microfinance Center etwongere obukadde 10 kubanga tulina programs nyingi. Banera baliko n'enkyukakyuka ze baagala zikolebwe olw'obudde ebirime bye bimala okukula nga ssentebe Benon Ssekanyo bwannyonnyola. Basobole okubanga basobola okweyongera okwekulaakulanya kubanga busente bwe beewola butono ate nga mu nnimiro zaagala ssente nnyingi. Wano mwezi guno leero ku Gwakutaano ennaku z'omwezi leero 14 ate 14 atandika okuzaayo by'endimi ebintu binaaba bikizi. N'abakozi ba gavumenti okuva Magombolola 6 ne Town Council 2 ezikola essaza lya Nakifuma Mukono babanguddwa ku nteekateeka ya Parish Development Model ne basindikibwa mu byalo okugenda okusomesa abantu. Omuddo gwe n'akutuna n'afuna se kati oyo omukyala tumwagala mu PDM bw'alimu omuddo ne guwera n'akola sayire gye nagoye abana abaleese ente ne bagula ne bakama amata ne tutandika ddala ey'amaanyi. Ekintu kyakujja nandaga muntu yo n'ogiteekayo n'ogyokesaamu nakola bibiina nakulaga kiki mugenda kukola nga babawa ssente era ngenda kwongera okutulaga mu byalo bonna ng'era mbakubiriza olw'embeera wonna mbakubirize. Agnes Nabula omulondoozi mu minisitule ya gavumenti ez'ebitundu abakuutidde obutageza kujja ku bantu nsimbi yonna nga babawandiisa tikuba enteekateeka eno ya bwereere. Pulezidenti yagamba yamba omuntu wa wansi oba alina oba talina ssente mu registering. Ate bannalutalo okuli aba Kampala Morning Stars, Rotary Club of Ntinda ne Alibadi oluvannyuma lw'okulongoosa waadi bamaama we bazaalira ku ddwaliro lya Kyanja Community bazzeemu ne badduukirira bamaama n'ebyeyambisibwa mu kulabirira abaana mu myezi egisooka. Bulijjo tulina kye tuyita Mama Kit. Mama Kit eweebwayo omukyala nga tanazaala ebaamu ebya maama okusobola okuzaala obulungi. Kati eno baby box yo eri nti omukyala bw'aba amaze okuzaala omwana alina obusuuka obutandikirwawo beebirala. Jennifer Senswa ku Rotary Club of Kampala Alibadi abakubiriza okubeera amalirivu mu bye bakola. Ogwonna omulimu gwe gutuleese olwaleero bannarotary bazze okutukwasizaako ffe bamaama basuubira okuzaala. Akulira ensonga z'abakyala n'ebyokuzaala mu Rotary mu Kampala Maseka ino bwisho yakuttidde abakyala okwettanira okuzaalira mu malwaliro. Abasajja oluusi bwe bamala eyo emirimu bagamba ensonga z'abakyala n'ensonga zibeera z'abakyala n'abaami kubanga gwo depositinga. Kati tuba twagala wotadde ATM gy'otaddemu ssente obeere ng'ogirabirira.